emu maama w'omugole omukyala naafa. Nze nga ndi mwogezi w'ewaka nenzija ku makya ne banga nti omanyi nno ekiri wano nti ye bulungi nnyo ne banga nti omanyi ekiri wano nti ye mu kisenge kiri ekiri eri maama w'omugole yakoze eki yakutuse nembuuza mwakoze eki nti ekituufu tetulina kye twakoze omukolo tetwagukoze eki tetwaguyimiriza naye era mu Luganda ne bwe tugamba nti ne bwe gwakagutya kakiro tabulamu omukolo gwatambula naye ngera gulaga mulimu ebibulamu gwagenda maaso abako ne bajja nga nabo bakitegedde nti gye tugenda maama yakoze eki yafudde era ne bajja omukolo ne gukolebwa bwe basimbula bwe bati abatimbulwa bwe bamala okutimbulula omukolo ne ogubadde ogw'okwanjula ne gufuuka ogw'okuwubaga olumbe. Kati ffe ababeera mu mukolo tubibeeramu era tubiraba naye abasinga tebabiraba. Kale no weŋŋambira bakasitoma baffe n'abantu bonna ababeera mu mikolo nti mutunuulire nnyo omukolo naddala omwana omuwala bwe yalinga agenda okufumbirwa yabangako byatakola naye kati bikyuse omwana omuwala olunaku lwagenda okwanjula lwennyini agenda kwanjula nkeera ku lw'omukaaga ku lwokutaano lwava e Kampala agende mu kyalo naye ng'ate luyamalanga akaseera ng'ali waka ne bamufumbirira nga bamwewaza bingi kubanga ensi yakyuka. Abantu abamu balowooza nti ensi yakyuka naye ensi teyakyuka, ffe abantu ffe twakyuka kubanga abaloga abagole bakyaliyo ababba engoye z'abagole bakyaliyo abataagaliza bannaabwe kufumbirwa bakyaliyo nakuwasa. Kitegeeza ensi tekyukanga, ffe abantu ffe twakyuka endowooza. Okay, bigambo ki bw'oyinza okuwa abantu abateekateeka okukola emikolo naddala abo abagikolera maybe kankiyite pressure ng'ali under pressure alaga nina okukola katugeze omukazi atadde omwami ku pressure nze olina okunnyanjula oba olina okukyala omwaka guno okitegeera naye omwami tali ready kuba nali mbaddeko ne mukwano gwange ng'omukyala yamuteeka ku pressure n'agenda naye nga ne ssente ze yagendeza zakola ki zaali neewole. Biki by'oyinza okuadvisinga abantu abagwa mu kkowe eryo? Neeyanziza ntegeeza bannyinaze ne baganda bange abali eyo abatannabakola mikolo gya mbaga na kwanjula n'okwanjula n'okukola byonna bakole bino wammanga, bakole emikolo gye basobola so si gye baagala. Ebyo ebintu bibiri byawukana. Okola ekintu ky'osobola n'okola ekintu ky'oyagala. Osobola okuba n'ekintu ky'oyagala naye nga tokisobola. Abantu abasinga be baami n'abakyala balina abaami si kuba nti be baagala, balina abaami kuba be basobola. Kyekimu naffe abaami tulina abakyala be tulina tetubaagala wabula be tusobola. Kati n'emikolo bwe giri tokola mukolo gw'oyagala, osobola okulaba omukolo nga guli muweema batimbye obukadde 28 naye nga gwe bajeti yo y'omukolo yonna eggwera mu bukadde 7 kubanga gwe mukolo gw'osobola. Kola mukolo gw'osobola, tokola mukolo gw'oyagala. Kano mbadde siyinza kusiibula nga sinnakakubuuza. Tuyina abayimbi be bapangisa ng'era mmwe babapangisa ku mikolo. Abayimbi abo sometimes bajja n'embeera zaabwe. Omanyi abayimbi gye bawangaalira si kuba bayimbi naye abasinga gye bawangaalira baba ba celebrities naye bwe batuuka ku mukolo ne bajjayo ate embeera endala etandibadde nuŋŋamu mu bantu. Oyinza kyogerako ki because waliwo oli gwe basobola okuleeta